China P nga oyongera kedera team China P Music kuba tutambuliza wamu tuli bandi sirivu wamu ne team China P era nga tubagalanya abalabi baffe abalungi era nga omulabi akulaba essaawa zino omunyonyole China P yaani ekyamazima era abamanyi China P era bakola ki bamumanyi kuba China P bamanyi China P muyimbi China P mukubi wa ndongo China P mukozi era abamanyi bamanyi China P Music Uganda kuba omuntu bwawulirako akasimba music era amanya nti music yabeera China P Music. China P oyimba music wa kikaaki? Nyimba music dancehall laga afro yenna buli music yenna tumuyimba. Nga tolabikira mawulire kiki otwekweka? Bannamawulire sibeekweka by the way ndabikamu naye lwakubanga namwe muli bangi si buli omu kati abanjagadde kati guno nsanze waka ndi mbisera byange bya ddembe nonsalako badde sikusubira nakusubira nonsalako kyevula banti abanjagadde banfuna nga gwe bw'oyagadde tonfunye. China P tunyonyola endongo eno etambula etya? Nze endongo nga nze ngibeeramu naye sigiwa nnyo wasiwasi kuba ino nti endongo nkimanyi nti ndi musajja muyimbi enyimba nze wandikira sigiwa nnyo budde nti mpape tugambe nti ogitwala nga business. Olumu ngitwala nga business kuba ngifunamu naye sigiwa nnyo budde bungi kyovula nti ababanjagadde banfuna. Kyogambe endongo ogifunyemu bingi nnyo. Endongo ngifunyemu bingi era singa ndongo bwe wanti bategeera mu ndongo n'emirimu era tukola era we basindonga abasinga tebaninda bina ddala kati ng'abalabi bawana kati kyogamba abantu tebalina famire zaabwe buli famire erabikira mu TV ekyo kinfula nti nze ffe tuba baakabi tuba basereeto tulabikira mu TV bannamawulire ne batunoonya ne tubawaako bye tubawa tuziraba era tuzirimu ffe tuziraba ate buli muntu alinako sayidi gyakola kijagwa nga nze nange China P najjengwa na buli omwali mu ggwanga amanyi gyagwa ffenna tetusobola kuwagira muntu omu ate ffenna tetusobola kubanga tugoberera ebyo. Oli tiimu ani? Nze China P abo bonna bato bange oba baganda bange kubanga okuwako ekyokusookerwako nti Palaso ekyamazima nkuze naye olunaku lwonaamufunako interview omubuuza nga China P yaani ndowooza awolerako ng'ayimba bajjo twatandikira mu Lion nkozi akayimba akagenda katya tetwatandikira mu Lions mu ghetto ebwayise ebwayise twakuba kirabu nnyingi nnyo ne Palaso oyo n'omuyimbi omulala bamuyita Junior Spark omulala bamuyita Vidi Kironde ate Vidi Kironde bali ne Palaso abo kati by the way Alien naye muganda wange kuba naye era mwana ghetto yabwayise awo kusatu ekyamazima bonna abantu bange nyenga ekyamazima bonna bakwano bange nyenga bwebanga olondako omuntu nti ono mukwano gwange nze ekyamazima Palaso si mu bubi nti oba Alien simwagala Alien naye mwagala kubanga naye mwana muto bakulidde awo waffe baana baffe just not buli muntu mwa respect agende maaso n'ekyakola kubanga Palaso ndowooza otegedde nti Palaso twalyanga ku kimu naye ebikonde bye yakubye munne wabirabye? Teyamukubye bikonde mpi teyamukubye kati kankubuuzeemu feno kati kankubuuzeemu kale kankuba ekyokulabirako nti gwe oli mukazi baawo singa ajja nakkuba empi bw'oba tolina kyomuddiza bwekabaawo osooka kamufumita Flasika bw'ebaawo osooggikasuka eyatike kubanga oyo noone enkya byanaakola ti ekyamazima nti Alien ne Palaso tetwategedde oba katemba kigwe babaddemu kubanga bwe mmanyi muto wange oyo Alien simanyi toyinza omukuba n'osigala nange China P tolaba Alien naye w'amaanyi naye atayinza kunkuba ate ne simuddiza. Kyogamba eno yabadde sitanti olw'okuba Palaso alina ekivulu? Saategedde olw'ensonga nawulidde nti Palaso yase Alien ne just nebyo tebireeta bawagizi kitegeeza nti oba bafunye obutakkaanya kubanga bw'ogubeera gye byavudde nti ono omwana champion Gudo ndowooza oba yavuddeko obuzibu mbu bagenze gye bagula engoye ndowooza omuwala n'agamba ne Palaso ayambalira wano abazibu bali abaavuddeko obuzibu bano abawala abatunda engoye okukwata essimu ate ogiddizaani Palaso so singa byabaddewo ate ne bakubanga already baadde bajja kwambala bagende wa Palaso
kati singa tekyabaddewo ekyo abo abatunda engoye bebereremu kubanze lwoli bwobanga otunda ekintu nze saagala kujjawo ŋŋambe Busemene ne kamiyoni yambalira wano semene kuni no nze mba nzenga kasitoma kuwagira gwe lwaki oŋŋamba nti lwaki simanyi gundi yambalira wano kati nga era naye yamugambe katulinde Palasa ajja yambale ffe tuddeyo ndowooza bano abatunda engoye okuba bamanyi Palasa ne bakubayo essimu be batinkudde olutalo naye nga tewali nnyo kyamaanyi kyogamba olutalo lwavudde ku baana bano ababadde batunda olutalo lwavudde ku abo abatunda engoye olutalo terwavudde ku Palaso n'oli lwansonga lwaki Palaso yagambe lwaki tompa respect because nti Palaso ye muntu awa buli muntu respect Alien yakula buli muntu amuwa respect ye nze mbadde ntudde n'omulira muntu era ndowooza yagambye ayina kye yakoze kimenke yagambye bati mutegeere kino kikyentegeeza namugambye owangudde Kawempe tebagiwangula ate kati bwe ntunira ebintu ebyo tetwandibiwadde nnyo nabudde olw'ensonga tikati abaana abo bawamu Kawempe Palaso we Kawempe Alien we Kawempe bonna bakulidde mu life yabwe bagimanyi just nti bagende maaso nga bayimbira abantu baleme kudda mu ntalotalo kukyankalanya abawagizi okitegeera ekyawulwa omuntu omuyimbi ku muntu wa bulijjo ndongo otegeera Katonda bw'aba akujjukidde n'okuba endongo yo neevaayo tononoza ntalo tolina tyogenda zifunamu ndowooza ffe tubadde awo ate Palasa akimanyi nti tubadde nga ku Lions Club bakulu baffe olumala oyimba olutalo oludde ebweru lusigala ku Bobi Wine Chameleone Lagadi Emplorando ba Red Bantoni n'essaawa zino twandibadde tunonooza ebyo nti nsi etambulidde amaaso era ffe be bamalanga olwana ba Black Boy bayimbi bangi batulumaani ffe twatambulanga tugenda kubanga tusobola ntalo twalinga baana bato so buli omu awe munneekitiibwa basobola okugenda mu maaso ne muziki waabwe kuba sijja kugamba nti oba Alien asinga Palaso oba Palasa asinga Alien buli muntu alina byasinga munne tegeera naye walabye kaposta akali mu kutambula ku social media nkagamba nti Alien Skin alina enkwacho festival ate ng'eri ku lunaku lwerimu n'olwa Palaso kino kyogerako oti ebyo biva ku bapromota ba Uganda baagala nnyo ebyonoonese njukire mabega awo waliwo Kosho gundi yali ategesaani muyimbi oyo Chris Evans yali ayina nga n'omulala atadde waggulu awo ng'ate bali mu kifo kyekimu bapromota ba Uganda abo ndowooza bye bavaako obuzibu obwo kati gwe oba otegedde munaye nasho ku lunaku lumu olw'okuba baayombi ate gwe lwaki ogenda omusabe akole concert kuba ekyamazima Alien's concert tanatuuka zikola ate onoonya abantu then alyoka akole concert si kintu kya muzannyo tebakitegekera nnaku 9 oba nnaku 6 kati gambye nti bapromota sabo Alien akikuba alina ennyimba ezikutte mu bavubuka yawula okukuba endongo anti yamanyi w'amaanyi era ajja kikuba jjuze kuba gundi posta egamba ali busaabala eyo sure si concert naawe eyo teba concert tebaddiranga bato ani sponsor waayo kyetwalabyeko sponsor Alien ye sponsor Alien ye ng'omuntu tanatuuka kukola concert open sikyogera mu bubi akyanoonya abawagizi bangi ate no Uganda ekikusula kiba kitono nnyo n'ekikuyimusa kati ekiyinza okuleetera Palaso obuzibu ebyo yakoze no babadde bali mu kusaaga biyinza omuleetera obuzibu oluusi natafuna abantu nga bwolaba Gravity bwe yayogera ku bantu bali abasatu ng'ate ekyamazima babeereddewo music wa Uganda naye nti tetubagulumbya nnyo nti bo be basinga okuba abakabi kubanga buli muyimbi ali mu Uganda waaki wakabi ate bannayuganda bagenda na muyimbi aliko ekitegeera nti saawa zino bw'aba tulinawo Alien tapapa kukola concert asooka akikole ng'akitegeka abala takitegekera mu busungu otegedde kuba no bonaategeka mu munno kyogaba Palaso talina baŋŋandazi ayina Mayanja family Palaso no bategeka Mayanja family najja n'abaana be ye yategese kati Palaso nze gwe yakubiddeko essimu tegenda ku kivulu teri Munnayuganda Palaso gwe yakubidde essimu tijangu mu kivulu kyange naye olowooza kino kireseewo ekivulu kya Palaso okuba nti ate kirimu okulwana ate uno kisembedde biki ate abamu bagamba tetujja genda eyo ate ekikonde kiyinza onyookera eyo biki ebikonde oza byatandise ejjo era byonna bibadde bibirawo naye ebintu bigenda mu maaso kati olina omanya nti
show ya Palaso yejeri era abantu bajja bafuna kubanga twalabako show ya Chameleone ngeyise stage neyiika naye twaddamu era naddamu n'ategekera osanga ate bali beyanifunye basinga ku bano beyafuna bano bano show yagwa Chameleone yafuna abantu naye be yali tasuubira ate nga yali atidde kati so Palaso tabamu nakweraliikirira ne gundi bw'aba ategese naye buli muntu alina kyayagala China pika nkusalemu ke kirimi oyogeddeko ku Alien Skin tanatuuka kubanga ategeka ekivulu walaba ku kivulu kya Martha Mukisa ye yali atuusa okubanga ategeka ekivulu kuba kyo kyamusala ye yali atuusa obanga tanatuuka naye yali tanatuuka anti byenkugambye nti tebannatuuka tegeka bivu okitegeera olw'ensonga nti lwaki tebannatuuka tegeka bivu Martha Mukisa akyali muto lwansonga lwaki ekivulu kyamusala abasajja kakati China people akatibwowa Palaso na Alien Skin nga tumaliriza ku nsonga eno ensonga jempa ku ebyo nze kimbasaba babeere bumu ng'abavubuka babeere ekyokulabirako eri eggwanga kubanga ekyabatonza mu nsi ne bawukana ku balala kubuulirira balala Palaso muganda wo by the way si Palaso Alien muganda wo musonyivu kubanga muli bawamu ffena tuli baana bekawempe baggaza uku yetambula engombo Palaso muganti wakoze oba muno mwetondere bibiveewo mugene maaso n'okkuba endongo kubanga ebintu by'entalera bituuka ekiseera ne biggwawo ndowooza olaba abasajja baatuuka ekiseera entala ne bazivaako ne bagenda mu maaso kubanga mukuze tolina kyojja kugamba mwana wo ng'olina olubale tolina kyojja kugamba mama ng'olina olubale ne bazadde baffe batwagala n'abaana baffe batwagala n'ensi zitwagala so bwe munaabeera mu ntalo ezo muziveeko ezo okubanga tukola ebigenda maaso mu bulamu bwaffe nange China Pink kusange Uncle P ombuzeeko Rasta nkumatira nnyo naawe ombongeko kyali wange kubanga eggaali ndimanyawo twagala nnyo abaana b'ekawempe kubanga ate ensonga ezo tafa zikwasaganye kuba bonna abali makkati tafa ffe pulezidenti waffe kyasalawo kyetugenderako era tafa kino kyagamba lwansonga ffena tumuwuliriza respect tafa empire tukwagala nnyo mwana wa maama byebyange ebyo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa